Okunoonyereza okwakoleddwa ab'ekitongole kya World Vision wakati wa Kasambula wa 2020 okutuusa mu Kasambula w'omwaka guno mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Butambala kulaga nti abawala 629 bafunye embuto nga tebanneetuuka ate nga buli mwezi poliisi mu ssaza lino efuna emisango 6 nga gyonna gyekuusa ku bazadde abakakkana ku baana baabwe bazaala ne babatunuza mu mbuga y'omubisitaani. Okunoonyereza kwe kumwera ku kiraze nti abaana abawala batandika okusoma nga bato ebitundu 79 ku buli 100 tebamalaako kya 7 ng'omuwendo guno munene nnyo. Embaga ze twakasitoopinga ne tusiba abantu olw'okuba nti bafumbizza abaana nazo ziwerako. Kyannaku ti abeero si emikolo gino b'olumu gibeerawo nga ow'ekitiibwa babeerawo ne baofficiatinga emikolo egyo era n'awa n'abo abatudde mu mukolo ogugenda ofumbiza omwana omuto n'agamba emikolo gigende mu maaso nze chairman w'ekyalo security weeri guluggulu naye ng'akimanya ali mu mateeka amenya. Sabbiiti eno yonna ebadde yakwefumitiriza n'okwebuulirira ku ddembe n'okusomozebwa kw'omwana omuwala era wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Emikolo emikulu gibadde ku mbuga y'essaza Butambala nga gitegekeddwa ekitongole kya Nnaabagereka Development Foundation wamu ne World Vision era ng'omukolo guno maama wa Buganda Sylvia Najjinda yabadde omugenyi omukolo. Waliwo omwana ow'obuwala gwe tutatuukiriza mannya eyakabasanyizibwa ku myaka emito n'azaala omwana nga ne gye buli eno tamanyi kitaawe wa mwana gy'ali kyokka okuzaala tekwamala mmanyi olw'okukwatibwa kw'ekitongole kya Nnaabagereka Foundation. Maama ne taata ensonga baazitwalako ku poliisi wabula baanoonya omulenzi n'abula. Oluvannyuma lw'omulenzi okubula maama yandabirira era nazaala negatta mu clubs ezaateekebwangawo World Vision mu kitundu kyaffe era yatuyigirizanga ebintu eby'enjawulo. Abakulembeze ab'enjawulo mu ssaza lino nga bakulembeddwamu ow'ekitiibwa Ambassador Alhaji Professor Badiru Kateregga balaze okusoomoozebwa okw'amaanyi eri abaana abawala abatwalibwa ng'ekyettunzi eri bazadde baabwe. Kale nga kye kiseera okuddayo ku nnono n'obuwangwa okusobola okuggyayo bulungi ekitiibwa ky'abamaama ab'enkya. Edda ng'omwana bwe yafuniranga olubuto mu maka g'abakadde be kyabanga kive. Ebyobuwangwa n'ennono byatuyambanga okutambulira mu kkubo eggolokofu era ettuufu. Figures zino esinga zivaawa zifubutuka ŋŋanda naye we wasinga okuba obuzibu obunene. Abakungu okuva mu kitongole kya World Vision baagala gavumenti eggulewo amasomero kiyambeko okukendeeza ku baana aboonooneka buli olukya nti oba oliawo omuwendo gw'abawala abazaalira ku myaka emito gunaakendeera. Would like to call on government to prepare for the safe reopening of schools to avoid the disruption of learners, because we have promised the children. Really, we need to keep that promise that when they go back this time round they will not be recalled. Abamu ku baana abakwatiddwa ku mukono ekitongole kya World Vision wamu ne Nnaabagereka Foundation baloopedde maama Nnaabagereka ebimu ku bibasoomooza naddala mu kiseera kino. Okusomesa ku baana ebintu bino wammanga obuntu bulamu kye ki, omwana omulenzi weekuumya otya, ebizibu ebituluma tubivuunuse batya. Enkoko zino n'embaata zange n'obumyu mu muggalo guno binnyambyeko otuula ewaka okwekuumanga omwana omuwala ndeke butataayaya ku kyalo. Nnaabagereka mu kwogera kwe alaze obwetaavu bw'abaana okubeera n'obuntu bulamu ssaako okwewa ekitiibwa kibayamba okuyita mu kusoomoozebwa kwe balimu. Obuntu bulamu bugunjufu, obuntu bulamu kufaayo, obuntu bulamu kubeera na buvunaanyizibwa, obuntu bulamu kufaayo ku banno, okubeera omwesigwa, integrity, okuwa banno n'okwewa wennyini ekitiibwa. Abaana b'obuwala obayigiriza okwewa ekitiibwa, okuwa emibiri gyabwe ekitiibwa, kubanga bw'obanga olina obuntu bulamu ng'ofaayo tojja kukola bintu abasajja n'abakazi abamu be bakola okubanga babonyaabonya abaana. Maama era asabye abaana abaliko bye bayize ebibakulaakulanya mu kiseera kino okufuba okubimanyisa bannaabwe abalala baleme kutaayaya ku byalo gye bafunira embuto. Sibasuubira kudda mabega, bajja kufuna ebikemo bingi era ng'ensi bweri naye bwe munywera ku ekyo kye mulina okubeerako mujja kubanga mutuuka wala. N'olwekyo njagala muddeyo mubulireko mubeere nga ambassadors nga mwogera n'abaana abalala. Nnaabagereka yeyamye okwongera amaanyi mu kisaakaate n'okukibunyisa mu bitundu ebirala kiyambeko okugunjula abaana ba Buganda wamu ne Uganda okutwaliza awamu. The Nnaabagereka Development Foundation and Buganda Kingdom in partnership with World Vision, we commit ourselves to scale up our interventions to protect the girl child. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Butambala Katambala Sulaiman Magala aloopedde Nnaabagereka nga bw'akoze obutaweera okununula ettaka ly'embuga y'essaza eryali litundibwa okuva ku yiika 2 ezaali zaasigalawo
okutuuka kati ku yiika 33 ezimaze okununulwa. Olwaleero tulina yiika 33 nga twogedde n'abantu abo baali beesenza ku ttaka lino ne tugenda nga tubasentula mpola paka lwe tuwezezzaako yiika 33 kwe tugolera emirimu gy'essaza. Oluvannyuma maama Nnaabagereka agenyiwaddeko mu lubiri olusangibwa mu ssaza lino gye bamuweredde ebirabo. Ronald Kitanda, BBS Telefayina, Ageesigika.